abenga takyamukwatibwa kiki kisa kati ebintu Shiba byakola tabikola nga ye tabikola nga ye ochegeera lwakuba kati yo omuntu yakiraba olwokuba nti guli omwoyo kuba gwambadde mubiri gwa King Sheeba ono abantu balabanga guli omwoyo balaba ye naye nga guli omwoyo gwe gumukozesa ebyo teriyo omuntu mulamu asobola kunywa kadumula ka walagi King Sheeba yalangide kadumula ka wali atera kunywa liita 10 walagi kati ogwo musambwa kinani ogwo musambwa gwe bayita omulangira Sega wa Mwenge King Sheeba ono gwe bayita omulangira Sega wa Mwenge gwe gumwambala omwana oyo teyali badde nuna buzibu kubanga ate omusambwa gwe mugagga omusambwa mugagga ate gwe osobola okwonona ky'otafunye nakugamba nti oli omukazi ekizibu kyayina buli muntu gwa sente za mubonyabonya ate bubonyabonya kubanga aba akweyambululiddeko oyo mukunja bamwagala mukunja ebisi atasera wakunyonyola mukunja ebizibu bya iti era kayimba akasinga okunyumira ennyo kagamba pozi ali mukunja ennyimba zalina abazibbye yazibbako oli omusajja ki kubanga Jajja Muwanga we yali yakola ebintu byonna Jajja Muwanga yakola ekintu ekyali eky'omutawaana Jajja Muwanga abatudde mu mukubirako mu bugalo Jajja Muwanga yawanga ensozi n'emitendera n'addira n'awanga emikira ku mbwa n'agiwanga ku puusi n'agiwanga ku nte ne n'agimata abakyala basinga ogikola ki okujagala kakati ffe Jajja Muwanga yali yawanga ku nte n'awanga ku mbwa n'awanga ku puusi ne ku mbuzi buli kimu n'akiwangako emikira ebisolo ebisinga naye abakazi basinga okugwaga n'agwa n'oguba wangako taata agubamma kwane kanze kati nganze wange omukazi ogenda musonga akiri omwana alwala nati kati fikira ndaba watonya kati omukazi atonyeka n'ennyumba bwetonyeka bagenda kikola ono manager wa Kabaka Mwanga Lweimoja mukunja no muyimbi naye talina mukisa mubyadala muyimbi abulamu omukisa era njagala ate mukunja ateetaaga nakusabira yeetaaga kusaddaakira jajeta sana kusabira ngenda musaddaakira busaddaakizo yeetaaga kusaddaakira yasooka nayimba kana kayimba bampalanira hipusi zange omusamizi omutuufu alina okuba n'abakazi 9 olina okuba abakazi b'omusamize babawe bati olina okuba ne mukuuma olina okuba ne nasaza olina okuba ne kaddulubaale manyi gasajja gabuzeemu era olina okimunyonyola n'omugamba nti maama w'abaana nagawonye ensonga eno nabadde wa namba 3 ekintu kino kyakendeddemu sooka onoonyeyo ku ddagala abadde sipika bulungi waliwo ebisobye nti bw'oba oyagala omukazi omuzaazi kwana munyarwanda abakazi abo baliko obuyizi obwa nakayima ayinza okuzaala benza abanyarwanda era manya nti kakati gwe omuwasa omanya nti waleeta muganda we nagamba ono bulaza Kabaka weddemu gwe manya guma bugumi ogoba mugobe gyomanya ku munyarwanda omala olande bamaliriza bakazi tebutuusa butuusa kinyumo nti tugenda kuwasa bweki buwasa olina okuba nga olina okuba naye amabaati n'ogakubiramu kuba emmese nezidduka mu mulabba mukuba asenguke ku kyalo mukuba obeere nga azaalisa anuubuke kubanga waatamala kunuubuka omanya tewazaalisiza omaye emunyungu anzozibala ku musaayi okweddala olina okuba nga emyuka kati nno ndakasati abakazi bakambwe omukazi asobola okuba nga azaalibwa Buganda n'agenda n'afumbira mu bajapadola lwaki yagenda okulaba tegugwa anoonya omuti gwe bayita omuti ogumu gwe bayita semudondoli omuti gwe bayita semudondoli ogumanyi giri solidi egiba solidi fumbirwe ola kezi yafumbirwa kezi katapira kumakumu kabaholi agume kezi gyali ali mufumbo yagenda kukola yafumbirwa tali mukola bali mukola bukozi omusajja abayisaamu amaaso aliwa aliyeni abayisaamu amaaso abadde bagamba bayiseemu ki wakati senga abayisaamu eŋŋumi gyemisanga tegenda kuggwawo kati okubayisaamu obuyisa amaaso ekyo kintu kirono nnyo kuba n'eŋŋumi zisoboka okubayisaamu n'emboko zisoboka n'empi kati kasi oba ogamba bayisaamu amaaso kintu kitono nnyo nze nze kuyiseemu amayembe olabe begayimba ebitono
Wanji baba. Kino kyokola kye bayita batya? Owange. Nga wona bapoloti yone badde yasibwa. Kakati kwe kundeeta ate nje njisumulule. Badde nkunoonyeza eri. Omanye otera kubeera eri ku kitebe. Kitebe gye ndi era gyenzira naye kati polisi badde engeri badde okumpi wane wa mulirwana. Ng'agitundidde ebbanga ate nga eremedde omanye ebyo byonna mbikola poloti abantu poloti zino okwesiba. Baba bagisiba. Ebise bisinga baba bagisiba. Oyinza okugula okulira n'omuntu ng'oluusi tayagala omuliraane n'asiba poloti eyo. Oba oluusi kwe gaba bava ku bintu bingi okusiba poloti. Oba oluusi mulina nkaayana za famire, oba oluusi owa Luganda oba wa famire we itakwagala oba mwagalwawo ebintu bingi naye kasoba nga yagisiba tukozese enkoko yennyini ey'amayenje. Gye bayita enkoko y'amayenje. Abamu bagiyita enkoko ey'ekiwuugulu. Ey'oluyenjeyenje. Yeyambako okusumulula. Olwoti eno kati nga olaba namugudi mikolo gino emikolo era kangubalize ddala tuke tukole ki ensonga kubanga kati nze mbadde maze okulamiriza ensonga zonna era kabalo kisalira enkoko eno nga ngituuze wa jajja eno eno jajja muleeguza okuba yaleega ate yakola ki yaleegulula kakati olw'ensonga eno kati olwayo eno yo ngisumuludde nakati eddagala lyonna osanze nakamala emikolo egimu osanze mu kumaliriza poloti yonna nga toba na ttaka lyonna erikola kino eriba nga lyesibye aze zaddu zitta wendi abantu bangi balina enkaayana ku bibanja oluusi ttaka liriko kaanya oluusi bali mu makooti eyo tebiggwa eno enkoko yeebimala eno vaayo nno omusayi guleme kuseemuukira munnange omuntu mune tasaana kubeerawo nga yeetuulako nti n'amayumba nago baagasiba oluusi oli yazimba nnyimba z'abapangisa nazo tezijjaamu bantu era oli asobola okubanga wano mu kusimba omusingi abantu bakola ki kati olwo eddogo ndizizaayo lidde gye lyava kuba ndisaliridde eno kati ndigobya ate ndizaayo kubanga ebyajja ekiro bigenda kiro weewaawo eddagala nalisimbye eddeera wali erigenda okutunda kati ennaku 2 nga bagiguze olwo mba gijjeeko engalo okujjanjaba abantu ebintu ensonga eyo kale yo tugiteesaako naye tuba bantu ate kisinzira n'ewantu we tugenda okukolera kisinzira n'omulogo ono eyajjawo yajja atya abeeko kyagula abantu munnange bo balina ettima abantu b'ensi eno nga basiba kugula kwe nga bamulambya talibako kyakola ki kyagula waaki omanyi ngenze nenva ero omanyi nakwoyekwoye dda owedda ndi mu mikolo gy'abazzukulu onsanze ate gye mmalirize naye nga musanyusa okukulaba owange obulamu bulungi mbadde mu mikolo gya bujjajja weewaawo weewaawo bwe tuli wano ndi wano ne munywanyi wange wano Sharifu wano omanye ennaku zino ebizibu owange Sharifu sooka ojje baba sojje twogeremu wano jja tuwulire wano manyi munywanyi wange oyo tubadde tulina entalo zibaddewo nga bwobadde zigenda mu maaso mu ggwanga n'enduuza ezisinga twabihandolinze dda bingi nnyo nsazewo nkunoonyeeko olwaleero tuwayembuko ensi eno manyi okuyiga tekuggwayo weewaawo ate andowoozaamu nti okusoma kuno kuba kwetaaga buli kiseera omuntu naaba ng'ayongerako kuba bagamba nti addingana amawulu yagajjamu omukkuto weewaawo naye nga kyobomanya bingi nnyo kale awanda boyigi agwe omukutu kwe tuli byonna gy'osinzira okuba ng'otulaba tusazewo tujjewe bati bwe tuti ane mukwano gwaffe Radio Zika era nga omusajja musawo w'amaanyi ennyo nnyo waayi sasagge gye twakola omulundi ogwasembayo
omuliro gwatuuka gye gwali gulina okulaga omuliro gwatuuka naye nga era nange ndaba nti message abantu okulaba nti bagiwulira era bagiraba ndaba ennaku zino ebikola abantu bagenda babitereeza bagenda bawulira okuwabulwa kwaffe obayi bagamba ne gwozadde akubira engoma nakola ki noozina bulungi nnyo okitegedde waawo kakati nno olw'ensonga zonna lwaki abantu bakufuna bubi abamu tutandikirewo kaawo kati nnyo abantu bafuna bubi nnyo message emu obaka bwe waweereza mukyalo oli mama Fiina naabo n'ebirala ebimu bantu bagifuna bubi ye mama Fiina gifuna mu butuufu bwayo kubanga zikyenayogerako kyali kigamba nti omuntu waba badde agenda mujjanjabira miliyoni 4 nga zezigenda okutereeza omukisa gwe kati nga ate omuntu ayagala muwa miliyoni 5 amuwa kakadde katya tamuwa miliyoni 5 amuwa kadde katya amugambe baddiwa kuwa miliyoni zino 5 naye zino 4 zigenda kujjanjaba ebizibu byo kuba nti enkya omuntu oyo batagenda kudda nkya era asabe okitegedde omuntu kuba tutte ku nnyanja okuvuba yakola ki yasinga omuntu atalina mukisa n'ogulongoosa nga bukola yaffe ey'obusawo era bambi yakitereezaamu era abantu kati mpulya bagamba abajjanjaba abakolako emikolo Wanda Boyigi agwe mukutu ketuli yonna gy'osinzira okubanga otulaba Hands Pro Live gemanya gange nkujukiza Shadi Properties and Consultants atutambula nabo batunzi bataka basangibwali Kawanda so yonna gy'osinzira okubanga otulaba make it happen omukulu enamba eri awo ku screen yange kakadde kamu abaso okubanga abakufunira poloti obulamu ne bukyukira ddala awamu n'ekyo tuli wano ensangi katereke abanera duzita salongola duzita yave bunyona asibire e Buganda muzukwa kazoba kanyamuwanga ze ndiwo ekinyamba ze bikoyikwe kutikula abakoyi nedango kabye nda ekikoyi kutikula abakoyi abakoyi ennaku abakaba abadaga ngebizibu bikususeke bya bulingiri ebyonze bwendi okutaasa mu ebyo ebizibu ebyemyoyo entalo ezo emyoyo wabula nti nze atenze musawe eyavaayo nenjogera ebintu byenkolako nebisitakolako Oshegera. Asinga tebogera bibatakola. Bunda abaganda bali abalaba video yange ndo mulekera okubanga buli kimu kyonna mmwe mukikola. Buli kimu toyiza kikola no kimalayo kyonjagala omanyi. Buli kimu bakimalanga. Buli kimu yakulaga akimala nze wolo byesitakola ko kati sijanja baniya. Sijanja basimanya sukali wadde bya simanya pressure. Simanya munyo. Alukalayini. Feedback ayo na sijanja. Kati yakitegera bulungi era yanfuna tanyina akobuzi. Naye ngayiga. Ogamba otya? Ndi bulungi kiri. Oze kukola ki wano ddala? Oba wano? Wano kati wano. Bade nalize nawo mikisa. Okitegera? Nene ngamba kati atira kingi nona bunonyira isibe ddala. Sikanga. Notalinga kusikanga. Sibawe jiri. Nobela ddala. Mikisa ndi jino banga jineto. Kyekituufu. Naye nga atutandike twogerako ku nsonga ya Omukunja atasera ono. King Sheebah azzeemu adduka ku street. Abantu abamu bawaliwo yaddangamba mbu alina empewo ate waliwo mama Fiina atugamba mbu alina ebitagenda bulungi era nga empewo ze zeetaaga okuba nga zitereeza. N'abalala boogera ebintu ebyenjawulo. Alina emmando y'akaseego. Ate akyala omwana oyo omuwala oyo nagamba Mukunja aze kennyini. Ne mugamba omwana oyo kasoko tumuterewa akalembeekereza afune emirembe agende wana amala nga yakava bwate bweru ndoza ya interview dojijukira nabagamba ati waba yakava bwate eriwa ekata ajje tukole emikolo ati tebajja kukola mikolo kakati alina kubeera bwato naye era enteekateeka yemu ogwo omusamba guba gukubuzaako emirembe kati guno omusamba gwagala kubuza mu walono watuula okubanga gumujja ku buli muntu yenna badajja muyamba amukwatirwako ekisa balaba ye naye nga guli moyo gwe gumukozesa ebyo teriyo muntu mulamu asobola kunyoka dumula ka walagi Nega King Sheebah yanyede kalomula ka walagi King Sheebah agunywera ddala era ababeera kumpi waali atera kunywa liita 10 walagi kati ogwo musambwa kinani ogunya ogwo musambwa gwe bayita omulangira sega wa mwenge omusambo gwo mulangira gutambula ne kaseegu ne bamweyana ne nakayaga ezempewo zonna omumbejja namaalwa kalalu katabaasi otegeera abo bonna batambulira wamu kati King Sheebah ono ogwo baguyita omulangira omusambo gwe bayita omulangira sega wa mwenge
gwe gumwambala omwana oyo teyali bajjenera buzibu kubanga ate omusambo gwe mugagga omusambwa mugagga ate gwe osobola okwonoona kyotafunye waliya otoseera kunywa akadomola kawala gye nga tolina ssente tukaguze kitegeera bonna atuuka mu kifo n'agulya na buli omu ali awo bonna nkugambye kakati oyo omwana omulaba nga waali awo omusambwa nyina okumukolako omukolo nga gwe twakola kujja mikali kyokulaba kati wadde tayimba naye yakakkanako yatereeramu ng'omukolo gwetoka kati n'omukolo ogwo gwe twakola ne ku sharifu ono nakugamba nti oli omukazi ekizibu kyayina buli muntu gwawa sente zamubonyabonya ate bubonyabonya kubanga aba akweyambululiddeko ogwo omusambwa gubeera gukutambulireko gwa bamweya naguno nazizo baba bakuwadde naye nga kumbi banoonyezizo n'omukisa gwe gugenderemu tobati nno omuntu asobola okuwa emiliyoni tobati nno osobola ogendewo omuntu n'akuwa emiliyoni 2 nga gw'olinawo miliyoni 6 miliyoni zino 2 zolese ne zita n'omukaga n'ebiseera ne bikweyunga n'amakomera n'osibwa ng'ogasseemu mu zino sente zino ezijjamu olwo omuntu ono akwadde sente kigendererwa ki ku mutima mulungi Sharifu okkiriza nti nawe ze bakuwa tezajja mu mutima mulungi nze siri mukkiriza nnyo yesi mukkiriza nnyo obadde okyanyonyola entalo zino ez'abasawo Abaganda ate ezali na ntalo obusawo Buganda kuyamba naddala kusajja ey'obujjanjabi kujjanjaba na kuyamba kuludda olw'ekinnansi naye bakuba nti gawola obusawo Buganda buno kati olaba kati nga taba wennywa kamindi kano enemindi nagibuze nayo baginsasuza sente nga njigula kuba sinza agibumba ekabeka nakabiri kenkolezeza nako bakulishira be bakakola bayindi kabe taba gwentaddemu akolebwa kibuga ensonga ejo wali ombuzo omulundi buli twa basawo Abaganda bakimuli okuyamba abantu ate bakimubasaba sente asa kasente ako ketubagamba abazzukulu babajjajja kasobola tuyambako okutambuza obujjajja era nawe n'obusangawo newe n'obusangawo ne bajjajja ne bawunoso bagulira ekikubiro kati nze ekikoyito kiraba kiri kati kino kirala olwo omuzi yakwatibwe omuzi gwakwatibwa esanagamba wayi mujjajja kanzu ekutuse eweddewo katugirete kuba naye abakimanyi tebagenda kugimpa buweera nyina jigula n'enjitungisa naye nga emisambwa abantu bati bazze ku nnono tukyalaba abayimbi baffe bangi nnyo nga bajja baggwa eddalu ng'ate batugamba nti biragalagala okyegedde nga si biragalagala wabula nti waliwo ebyetaaga okutereeza ate n'abasawo gye baaligenze babaddukire bubbawo obuyambi baba bajjanja ate babawa sente kakati awo ne baba nga omuntu tayambiddwa omuntu talina waagenda gowinga ebitujjayo wano mu maaso ga kamera nga Nsalongola Duzita yava ebunyo n'asiba Buganda muzikwa Kazoba Kanyamwanga ze tubyogereko abantu basobole okutegeera nti buno obuwangwa n'ennono buliwo okutaasa na kuyamba kati oli omuwonyezo wa poloti kati maze mutaasa naku 2 zokka agenda atunde poloti ye yayagala kuba kiseera abantu bazza baana ku masomero ate ekonomi entono kakati mu mbeera eyo abantu balina okujja nga beeyiiya kakubulire n'abayimbi bano bennyini boolaba tosobola kukerawo n'okola hiiti n'obeera kutooza nnyimba nga obuyimba bwa Mukunja abumanyi tumenyere ali Mukunja ennyimba z'alina aba azibbye yazibbako oli omusajja ki oli ani bamwita ntya ono maneja wa Kabaka Mwanga Lweimoja Mukunja no muyimbi Mukunja muyimbi naye talina mukisa mubyaddala muyimbi abulamu omukisa era njagala ate Mukunja ateetaaga nakusabira yeetaaga kusaddaakira jeta sana kusabira ngenda musaddaakira busaddaakizo yeetaaga kusaddaakira yasooka nayimba kana kayimba bampalanira hipusi zange akakayimba ako kakuba hiti ngedange nenda bakoli gwe nawolabanga muwalanira hipusi ze nengamba Mukunja alina hipusi bannaye yagamba ono omwana alina hipusi ennyo omwana oyo yali mukyala we nnyo eyasinga okwagala Brenda Mairos yali adiringira mubusolosolo bubuzibuzi nga bw'atunda nga bw'akola atya nga bw'atunda alanga eddagala yali kyawano Nsalongola Duzita kakati nze omuntu abantu batuniriza bwereere oli azza ku bunyonnyodde agambye nti nze saalonga ebweru kyenkolayo ntunda byange
n'omubuuza nti kiraganye naye oyo obusolo bwange bwenkola ki bwentunda ate bweru teri zirufula ng'ezeeru kati omuntu waba alina obusolo bwe nga bw'atunda oba bubuzi oba bugundi omuddala n'abukola ki bino byasi era okuza abaddugavu bokka n'abazungu kasaba nga atunze ekikulu kyakutunda eddala lyabansabye ngambye nti Saalongo njagala kutunda nze nja kutunda atunda ki obusolo bwe oba bubuzi oba buteetete kasa buba bubwe nga tabbye bubbe nga bubwe kati goyinza okugaana omuntu atunda ekike ate nga teyasuubula yasuubula kapita abamuyina kapita aliwaawo bateekamu amazzi ne sabbuuni si byangu yali mukwano gwa Mukunja gambe kati nno kankubule goza abaana bonna abali eyo bakadaama ebweru goza lwaki gwe babuuze mu biyumba mwe bali lwaki biruza y'amazzi esinga obunene babeera ku kataapu batawaza nnyo anti omuliro batawaza nnyo buli kaseera baba babuguma kati ababaana bawe respect abeereyo mu nnyumba ezo mwana n'abeerayo emyaka 2 3 kapito yekka gwateekamu ow'amazzi sebo okutukuza obusolo bwe bulabe ku display mubadde Mukunja ye yeetaaga kusaddaakira atasaana kusabira kubanga olunaku lwe yagenda ewa pasito omu enkuba yatonnya ne chachi nejjula era yawunzika agobeddwa kati takyasaana kusabira gwetebezo twangasaana kusaddaakira baba ne bamuwera asoma naye gambe kwali kuwanaamiriza twamala nakukuma byoto alyoka atandika okusoma Makerere kugambi naye King Sheebahbakimukolede nga twagala omuvaako okuva mu nju n'afuluma n'agenda buli kyeyageze nakyo nekiwulira mu ssaawa just busaawa era omukulu yagamba akozeko kyasobola ekituufu kyagenda Mukunja ono akoze gye omulimu gwe naye alina omulimu gwatalina kukola ogw'okutereeza bajjajja abali kwona omwana yiga ogamba ki Mukunja agenda kutashiba mukirowooze kakubanga yatuuse ebigambo byayogera ku intaneti awulira nga byonna bikoze amutaalyewa ani okulyawa Sheebah okufuna butabula Mukunja kyogamba yamusanga tali omusajja avaayo awasa abakazi 7 Uganda batuvuga ate ekyo kitono abakazi 7 bakazi batono nnyo obuwangwa sooka okinyonyole mu mbeera y'obuwangwa omusajja yenna okuva edda nedda tabalirwa nzaalo ekitegeeza kigaana okubaliza ebbwalo tabaliwo abakyala baayina kati nze nga nnyina 3 abakyala okikwasakanya otya kubanga mbadde manyi bonna beetaaga wakati ate ffe omusamize omutuufu alina okuba n'abakazi 9 olina okuba abakazi b'omusamize babawe bati olina okuba ne mukuuma olina okuba ne nasaza olina okuba ne kaddulubaale kati tusooke Mukuuma yakuuma oyo Mukuuma yakuuma ensawo y'omwami ataddako akola ki oyo nasaza yalabirira bali abakazi namba 2 emmere ye gyeri yalimye mu kibanja kye obujjanga bungi ennaku zino ayinza okubalabira ayinza n'obbaako kyabagamba owokusatu waliwo gwe bayita kaddulubaale mumenye owokusatu waliwo gwe bayita nakatiri olwo yakola atya kati nakatiri oyo ye alabirira ngoye za mwami omwami olubugo lukaddiye bw'aba yasuze wa namba 1 kimukakatako namba emwaka ere ku makyasi abuuze taata waba ate era waddembe okubuuza nasaza lwaki omwami ayambadde nakatiri asobola okubuuza ne nasaza namubuuza lwaki epale y'omwami teri mu kakindo nga yasuze ate wo iwo ngati daddala ate era kimukakatako okubuuza ku mobilizinga bali abakazi abalala omwami ono alina okuba nga agenda awembejjebwa okigera kyasoboka wamma kati wabirabye edda twabirabye edda omujja abuuza mujjala olujja bisoboka owokutanga MC n'ekyo kumujja ku stage gendayo tusoke tumale ono omusajja emboozi mpanvu nyo gye tugenda tulinawo ne Nabuzaana oyo owokutaano oyo Nabuzaana ate yalera babajja be kati senga azaala abaana ekyaggwe abakazi ne bagamba nti babandeetera Nabuzaana yalina okubanderera
oyo wokutaano oyo alira baana ow'omukaaga bamubeta nagawonye oyo yaba muvumuzi buli wolwalamu olumbe yakakatako okunoonya eddagala erina akuvumula nagawonye ono yajja okuwonya n'okuvumula ebintu bino byonna addako ow'omusanvu addako oyo nakavuma omulimo gwe buli yenna aleeta olugezigezi bano baagala kubba byapa basimanyi ono omukazi aze yeekyankudde mbu abaana leero mbaleka nakavuma avuma oyo n'amukunkumula ati amagye gonna olina okuba nago ge gali solidi buli kimu asembayo gwe bayita nakayima era kyova luno n'olugero lulamba lwago kyalo kyonna wonna oyo tribe kyalina kamera oyo mukiga ate oyo ye munyiivu wali solidi oyo obunyiivu wakwatira ezo ziba mpi naye galaddu omusajja abangi yagalaze era nakifuma omusajja oyo yagenze mubyafaayo omusajja oyo ate era na buli musajja yenna alina abakazi nga tebakkaanya eddagala eryo bwe litulikola abakazi abo tubateeramu gwe bayita omusa ne baba nga basa kimu bw'oba olina abasukka mu 2 3 kudda waggulu naye era manya nti abakazi bano era mubaamu abazolera ne baleeta naye era omusajja buli w'oleeta abakazi bangi n'eddagala lyo lirye olirya lyo kubanga liba ligenda kutambula buno omulondo buba tebukyakola gambye omujja okaba kabugo kakadde tekaggwamu nsekere kasigala kaseesa kaleeta asaka kungulu n'agamba naye ng'omuti gwange aguwalampa atya asigala anyiize ne muba mwesanga ne museka kaba kabugo kali kabeeramu agamba yajagala okutegeeza mwanange abakazi kati nze nyina abakazi 35 naye bonna bassa kimu naye kati nze engeri gyendi mulogo bakolagana naye engeri gyendi musajja mulogo bajjajja bamanyi okundosa ngamba kati wannamba 3 leero tolyayo leero lyeno olonga kiki nti eyo waafuuse eddasso newayo batambuza otya kuba ngandaba bangi nze nsula ntambula ekiro kiramba neogamba kubagira omwezi tegusaba nti leero lyeno olina okubaako ne ku kitebe nze ninga muzaalisa nsula ntambula nyina omukazi gwe nagambye oli gwe nagambye nagawonye wempuliramu ensonga yonna eganye nga mugamba nti nagawonye ensonga yogimanye wannamba 3 ebintu tebitambudde bulungi okitegedde ng'aleetamu omuti gwenja okulagirira abantu mu maaso awo bagutegeera abasajja abatalina maanyi ga kisajja toyinza abo bonna kati nze nsula ntambula era nze wange mba ku time table era bwe nzija awo ewuwo nga mugamba gwe namba 2 kambeereko wano essaawa oli wano ndiwo essaawa 2 nze nsula ntambula simanyege gye nsuze buli omu alina time table ye kwomulabira ate abakazi bwe bagafa abaizira abakyala abangi tobawa budde nti kulwokuna ndiwo bwe gwa bugwi nti nga tamanyi ogambe nti nze n'okutuuka eri nentuuka ate nze nsobola n'okutambula ate kati nno omusajja yenna owabakyala abangi anyumirwa obulamu mbuuza lwaki batyera ate akati kankubuulye buli woolya emmere n'olya ku mmere eno n'osooka ogiwulira obuumi n'ovaawo n'ogamba wabuzeemu n'ogamba wano wabuzeemu n'ogamba kaŋŋendako ku namba 8 mpulire kiri kitya nawe obuyanga tateredde ate kati ejjukira ffe ebyaffe tebibaamu kwekwasa mbu ate piriyodi nalwadde osimanya nti ate nalwadde ate bonna banalwalira kumu tekisoboka kati eyalwadde naye gwe alina omukazi omu ofa amaluma ekiro nti nalwadde nti ate ndi munaku zange kati gwe oba osabye busabirizi nakuwona bigoyongerako kati gwe namba mmeka oba oyagala kuba oyinza n'okubogera kumalamu ennaku 4 n'onywa eddagala okome mu nnaku 2 kuba oba okitegeera omusajja ayinza wetolera abakazi 3 simanya ng'omukisa guba gwakuleka era kati olina okwanguwako ennyo era gamba gundi okyawonye oba okyaluddewo waliyo abalala abali mu bwetaavu bali mu bwetaavu abasinga okunyagala gye bali gweolina okuwanguya n'okola ebyanguwa ati awe batamenyeza n'obusungu bunkwata nnyo nnyinza n'okukuba esimu negamba nkusanga empala ogikutte mu ngalo nzija mpitako awo
Kitegeeza wotuukira abamanye ekikuleese. Teri kuddaawo mbwate. Kyoba okola empale gikwate mu ngalawo nzija mpitirako awo. Okyegedde. Era osigala era omusanga agikutte oba nga giwanyise wano. Kakati zibande kambabule musamire mu wonna ennaku. Kubanga zensonga zetutuulamu zibayita ez'obuwangwa n'ennono. Naye omuntu nga tasamira tabasobola abo kimanyi Saalo. Era Gambia olina kati Gambia ate kakati ffe tulina n'omuka kati ate jjuka bajjajja ate nabo be tulina. Bajjajja nabo bennyini bamanyi okuwasa. Omukazi omujjajja omukazi omukamayembe. Oyo nga ye amayembe ge gamuwasa. Noba wo mukazi nga mukajjajja lubowa mukajjajja muwanga. Oliga zala. Efuka muzalisa. Oliga muzalisa. Kati era waliwo omusajja akugamba. Kati nganze wange. Omukazi ogenda musonga akiri omwana alwala. Nati kati fikira ati Laba Laba watonya kati omukazi atonyega n'ennyumba bwetonyega. Bagenda kikola. Ennyumba ye ino kutonya si. Ndala omukazi talina kugenda musonga. Era ne bwaba agezemu simayi bwangamba. Kati kale ngambe ki? Andi kati odaddu wakugambira nti ofunayo omulala. Andi kati ye asula atambula aligazaali. Sina transport agenda asula atambula bakazi abo bangi. Kati ono yatalina kulwala. Tebana byagenda mu nsonga. Kati wagenda mu okola ki? Kugambi wakiri omwana alwala ne mutwala mu ddwaliro. Era kati asajja bamanyiiba abatulaba abali eyo. Abakazi bagenda mu nsonga eyo. Natukana agamba afaza ikampiseeko wano katonotono naye kale ng'olulwo nnoofa ki n'ensi. Lwaki ogenda mu period? Genda funa omulala. Omukazi talina genda mu period. Wagenda mu period genda w'omulala. Namba 4 abeeyo. Namba 7 abeeyo. Ate tebagenda sasa wagenda mu lunaku lwe lumu. Kuba kakati ono wagenda mu ku June. Oli aba July. Julai. Okyagala kikyo ozimanga mu kirongoosa negwe n'obeereeyo abantu ne mufuukirwa obusabbuuni omusajja alina amakaago n'odda kasabbuuni omukazi mwalimba olwokuba yalwadde bannange ebintu biro mu bikomye temukola bintu ebyo teekako akkinya ate ekyokubiri abasajja mmwe abagamba nti mugenda kuwasa abakazi abangi abakazi temutuusa butuusa kinyumo nti tugenda kuwasa bweki buwasa olina okuba nga olina okuba naye amabaati n'ogakubiramu kuba emmese nezidduka mu Laba. Boy mukuba asenguke ku kyalo. Mukuba obeere nga azaalisa anuubuke kubanga watamala kunuubuka omanya tewazaalisiza. Omaye emunyungu. Anze zibala ku musaayo. Daddala. Olina okubanga emyuka. Nebeera myufu. Enkyabaana akola bw'aba akola. Guba wateereddewo. Anti byaddala. Biba byaddala. Eba solid. Tolenga kuleeta wano buntu nga era olina okumugamba nti kakati amasiro tugwokyezza omuliro nti gabumbujja. Omala okakasa nti amasiro gamaze okubumbujja. Naye abantu wetaaga Sawa. Gabumbujja byaddala si byakugira. Gabumbujja. Alina okutulako nze wakakati nze buli makaga ngalimu firiji. Olwo firiji nga yaki? Kunyogoza mazzi. Kwasa bbalaafu tuva mu mikono oba olina okutulako mu ice. Muliro kuba mungi. Obadde ogambye nti ani yatonda emikira? Mwanga yagiwaaga. Kajjajja mwanga mu lutalo lw'okumanyi ensi eno yava wala. Ensi eno buli kintu kyonna kyagenda kisabayo ekintu. Kati olunaku lwatuuka kajjajja mwanga bamugamba nti kati buli kintu kyonna ekyasaba kiweebwe. Embuzi zaasaba emikira ne bagiwanga. Okujjako ekikere kyo kya Afrika ekyafisse ekikere kino. Nti kyali kigamba kojja yagaba. Kyagenda okuddayo. Olaba n'egundi yafunayo egundi envubu naye erinayo akakira akatono. Naye nnene. Naye akakira kaki? Katini. Yanayo envubu. Kati nawanga ku buli kimu. Ne jjajja muwanga ova ku kyo okuwangako omuntu akakira akatono manya envubu ojje. Najja ensolo ennene yonna bw'otyo. N'ogenda ogiwa akakira akatono. N'omuntu yamuwa akakira kati. Ate babakazi yabaweera ddala. Ate basinga okwagala. Ate abakazi basinga okwagala ayinza okutambalira kati nno ndakasati abakazi bakambwe. Omukazi asobola okuba ng'azaalibwa Buganda. N'agenda n'afumbirwa mu bajapadola. Lwaki? Nga wano mu Buganda yagenda okulaba tegugwa. Anoonya omuti gwe bayita omuti ogumu gwe bayita semudondoli. Omuti gwe bayita semudondoli ogumanyi. Giri solidi. Egiba solidi.
Omuli waita se mudondo tokumanyi. Omuti se mudondo. Nga wano mu Buganda teguliwo. Abali wano batuddemu. Batubulire. Abatudda wanya amanyi omuti gubayita se mudondoli. Se mudondoli. Ogwina ebiseera ng'ebyejjoba. Ogwo muti. Omukazi ave Buganda n'agenda mu Majapadola. Ageze mu Majapadola kunoonya muti gubayita se mudondoli. N'awangalire. N'agamba guli gwe nnoonya ng'ayina n'ebigwogerwako. Agamba njagala nga gulina ebiseera ng'ebyejjoba. Echegedde era nga agamba nti njagala omuti nga guwanda amasanda nga agafene. Kati sendo kankubuulire. Esebo. Inze wakawulaba wali oli waggulu eri omuti guli ogafene ogulengera. Omanyi bakingusimba. Ogwo omuti nagusimba olw'ensonga njakubeereko fene nga muki? Mungi. Nze buli wempulira nga waliwo omukazi atawanya ngenda ndya fene naye kyenkola ensigo nzitereka buli anyiizaamu nga mukuba ensigo eya fene buli anyiiza buli lojja kufene ensigo ngokola ki nkugambe nze ndya fene ntereka nsigo era abantu babuuza nti gwe toze bene ziri buli anyiizaamu nga mukuba ensigo oyo ng'agenda 3 naye abasawo abamu n'abalwadde bano kati taduzitta okisoboka okubanga mwaba 3 n'abasinga baali balwadde. Era kyekyapasa abakazi abangi butakwana balwadde. Omusawo yenna bw'okwana abalwadde bo olwomanya lubale wakoze eki afuruse. Naye abasinga nga kye bakola tokiwulirangako. Nali kiwuliddeko era ensonga ezo gyeziri naye nze kati kwabo okubbo kuki kubbo era kyovula nti bo bagenda ne balimba abakazi baabwe nti wano nyina omukazi omu ate nadda ku balwadde. Naye kakati nze bakyala bange bakimanyi ti namba 4 gyali namba 5 gyali pa kwa 35 as long as tebapangisa kati n'omumala ddi wala namba 1 oli muddira ddi guli omulimu ngukola nagoyinza okwetera ku kyotasobola newe omulimu nesasula ndi employed nzesa kikakata nako mmalirizeyo emirimu egyo gyonna Omaze so batambula no bamalayo. Buterevu nnyo gambye nze nsula ntambula. Sula ntambula. Kati kankubuulire. Kati wenkere wakaddulubaale. Kati kangambe nti kwa kati nze mmala okukola ssaawa 11 ebiseera bisinga. Ssaawa 11 mmala okuva ku bajjajja oluusi 10 ebyotonde sse emikono gyonna gitambula. Oluusi mulimu emikono gy'okukola egy'abazzukulu gyonna mmala gimaliriza. Kakati ssaawa weewera kuziwera 12 banneteeseteese dda. Kagamba kakati kansooke wakaddulubaale. Wemba nawulidde siteredde bulungi nga nasuze wannassaza nga ngamba akagendeko ewa mukuuma. Awo. Ewannagawonye nga nayo ntuuka. Lunaku lumu. Ate kakati wali waba wange. Kale kitegeeza bali mu kitundu kumpi kyekimu. Ate munnange ezi kankubuulire. Kitegeeza ati ate nno kati bakyala be ate nno weewuuli. Ku bakazi 3 mu 4 abasatu ba Luganda. Abagulu gajja mutta. Okyegedde? Nga booliya. Abasatu ba Luganda. Bava mu nnyumba emu mama waabwe omutata wombo basiima nnyo. Naye bakuta aba bakazi. Bati bya asima yaleeta munne. Owai. Omukazi yasiima naleeta Baganda be. Bawulire ku kyajabu. Omurro. Yaleeta munne. Ekika. Bazadde baabwe bo bagamba ki? Kasabaana bakkiriza bazadde bagamba bokiri ne bagamba nti Saalongo bagamba nti ate biri ebyeddala Saalongo waddala. Byaddala. Era kati okumanya ne muko sezaala wange. Esebo. Ebintu byatuka ne bimunyumira nnyo nga laba abaana bafumbye nnyo ate bali bulungi. Nangamba oba nkuweredde ne mwannyina ze ssenga naye omutwale lumu mugamba sinoonya basinze kutuka. Awana ano gateko ne senga. Gateko ne senga lekaba. Nakubadde banage noonya siza noonya basinze okutuka. Naye ngamba nabandi awo nga ne jjajjaze. Naye mwe tata yali anatera kuwa na mukyala wo muyambe. Sezala atiko gamba abaana bo basiima nnyo. Era bafumbira wamu. Kati igayina omukyala omu omugambayo ki? Ayina omukyala omu abeere naye kubanga abeere naye kubanga nempi bajja kuba ye. Kale awanda boyiji gwe mukutu kwetu kyali ankyali ne Saalongo laddu zitta
neyiga Sharif tutematema ebintu bino ebigambo yiga bye twogedde bye twakogera byamagezi oba olowooza abantu bayigamu ate sikyateeka nti tulina kwogera byamagezi byereere kubanga okuva Museveni yatuwa ebbeetu nti abaavu n'abasiru tusurviving e Kampala abo tebakyafa nnyo ku byakunoonya magezi nga bwakifunye bwakitwala oba kitegeddemu oba takitegeddemu si lutalo kubanga common sense tali common kwata oyagala tubagambe byamagezi tubagambe ne bye baba bajjamu petufuniremu efe ababagambe ebyokuzimba ffe Uganda baatuwako matiriyo agizimba bane bayimu ino okuyimirira wano abantu babeeko bye bayigamu mu bigambo byammwe ffe twayigamu byani tumalize n'ensonga ya MC Kati mutalo yalutandika kale katugambe n'abasajja ba Fwangon Forest bavayo bamugoba ku stage era n'agamba nti aligamba olutalo yalutandika nammwe kati oyogera ku Fwangon nze awo wali ekibira kya Fwangon Forest nze nafunawo Salongo n'agulawo Alien n'abeerawo bino ebintu byakwasaganya buli omwaka olwogugwe lwakuba nti ye Kati ate kyekimulemye okutegeera naye nze ndi wakirowoozo agenda basiba Kati ebyo byonna tusinza bitwala nga ali serious omwana oyo engeri gyalwawo nnyo okumira eddagala kati omanyi buno obulwadde obwaffe buno obwajja olina okuba nga omirira empeke mu buki woba tomiridde empeke mu budde obulwadde bukulinnya ku mutwe bano bawulira ti omusujja gukulinnye ku ki Seeking capacity neba tekola bulungi kati Kati ono kyeka seeking capacity oba bagita capability it is down to us te ekola mpola erisira omukko kubanga omuntu ojjawo omuntu ng'olina ekintu ky'omwetagako gubeera nga mupiira bwe tugenda mu maaki tuba tweteeseteese okuwangula oba okuwangulwa kakati bw'ogenda ew'omuntu nojja n'omugamba nti bannaye njagala oyimbe ne mukyala wange kubanga ye Kasi agamba nga wakoledde music industry ebbanga eddene kifa atuyamba ekintu kimu waba akoze nnyo yennyini mukyala we yennyini gwaba asitula eddi mpa ennyimba za fiye nga bbiri yakuba sabula sabula bino bwerutyo lugenda bwerutyo weyabeera sitaffe tetwaliwo fetulakajja naawe fetuli ba mu myezi bw'abanga asobola asitule mukyala we kubanga kati yamazewo ffe tuli ba mu myezi yogambe tofaali lyagamba lyagatta ku oli lwaki taligatta ku mukazi we yogamba dde telitulawo tasana kubanga ayisibwamu amaaso n'okutuuka omukasuka ku stage naye nti olina okwewa ekitiibwa anti olaba bali abaana kati ate abo baana nekibanda si abagamba nti mujje ne bo balaba kino kisaanira kubanga tujjukira kibanda banesonga 10 kati kyagamba mbu weekyawo lindako kyokka nga ate abantu bazze kulaba Kasi muyimbi yayimba luyimba ki MC kaka kyabakola asooka n'olweyo kati ajje muwe n'eddagala muyambe Kati si mulwadde yeetaaga eddagala mulwadde alina eddagala lyo ate nno Kati si mulwadde nno nnyo alina bulwadde ki alina buno obulwadde bwe yalangirira obutera omulinnya ku muntu kale eyo si ensonga naye ate n'ensonga y'omukyalo ono naye muyisa bubi mukyala we amuleetera ebirowoozo gw'ovanga ku muntu ng'omwagala nnyo omukolera buli kimu otuse n'omutwala ku Fwango naye nga ye tayagala nakulaga waafuse taata w'abaana sikyajjamu mpale Kasi agenda nagatta ebirowoozo ebyo naye bakakimala tebuteegatta bwakuteekako ekibuli afana yagambye oluyimba olwa Fwangon talwetaaga ate tubaddeyo ate amaloboozi ga mukazi we tebagakwata omusajja amumeza ku Fwangon sawa okumala essaawa 8 si saawa 8 nnaku 8 ate katayigira gete ate nno weewunyukira kulaba nze nabagamba interview gye nakola ne mbagamba bannamuli bagenda mpola batyo bonna bali ku TV ako akativi ako kajja kusuula bayimbi baze yandifumbiddwa naye ate obulwadde buno ebivulu by'abalimbi myufu nnyo bambi
Kezi zitali mukola. Era abere nakubira duzita namugamba ebyaddala waliwo wasobese obeze kadagala omusajja ngayomba amukeneze kumumwa. Asabe ddala lyokukendeza ku musajja ng'okola video ng'ogamba bannamawulire. Bannamawulire bano balina okukeera ku makyane bategeera ebintu bino wammanga. Media platform zo zebalina bazikozesa bubi. Ekyokubiri omuntu wagaana ekintu kyo siruba lutalo kwatagana naye ku ddiirwa endala. Naye gwe togifuula mpalana kugamba mutogenda kuyimba. Omusajja abayisaamu amaaso. Aliwa aliyeni. Abayisaamu amaaso. Abadde abayiseemu ki? Wakati senga abayisaamu eŋŋumi. James agenda kuggwawo. Kati okubayisaamu obuyisa amaaso ekyo kintu kirono nnyo. Kuba n'eŋŋumi zisoboka. Okubayisaamu. N'emboko zisoboka n'empi. Kati kasi ova ogamba bayisaamu amaaso kintu kitono nnyo. Nze nze kuyiseemu amayembe olabe begayita ebitono. Baze kasi batava ku muyimbi wo muyiseemu amayembe. Wonna booganye okuva ku muyimbi waffe tujja bayisaamu amayembe. Ekyo kibi kyangu nnyo tukyogera byaddala. Bino tuli basamize, bino twajja tubiraga mu maaso ga kamera buli kaseera. Kuba ffe okusamira tetuli balogo, tusinza buwangwa na nnono n'obujjajjaffe. Jjajja bbamu tusobola kukola hiiti nga takutadde. Kati ovola nga ye oyo kati tebamutanga kyova olabanga ali stark. Ate nowewunya ate mu MC Cats kankubulire nze nkubuulira toli sita oli stark. Oba staff wa TV. Oba oli staff wa TV. Nega katiko ekali abere mukumwe. Kano zita. Kanyizo kerabira. Lwaki temusaddaka mbizi. Embizi eyo, embizi kisolo kitukuvu nnyo kyova olaba nga tesaddakibwa. Tomanyi n'embizi eyita Haji. Batya. Haji. Tanga baba gisika ne bagikesikirawo Haji. Kati gwotoiza kuyita batabani ba Haji. Ogenda obasaddake. Haji oyagala akotte. Bwe tuba twogera ku Haji tuba twogera ku musambo gwe bayita Ndawula. Ndawula gwe musambo abantu abalootanga balaba abasiraamu ye Ndawula. Kakati embizi ne beyita Haji. Kati mu lubale wa Ndawula jjuka abasiraamu basinza akabonero k'enjuba, basinza akabonero k'omwezi n'emmunyeenye. Jjukira nti olwo ye musiraamu otegedde. Kyokka embizi eno eyita Haji. Kyova nga omusiraamu naye talya nki? Mbizi. Ate kino kye bagamba mb'okolagana n'omusiraamu ali alaali. Okolaganamu n'embizi. Ensonga ekisoko. Ensonga eri emu ati yo tegenda kulyamu lukwe kuba yo si muntu. Ate jjuka yeetambula nesi ntukuvu. Tukuvu nnyo. Balina obusungu bw'obuteeba kakimala. Jjukira baba balowooza nnyo esswala. Bw'aneebaka esswala egenda muyitako. Kati nalaba embizi eyo. Embizi eyina amaanyi. Kati embizi nga batadde eggumba lyayo mu mulyango. N'amayembe tegayingira. Lwaki? Kuba ntukuvu nnyo ya Haji abasiraamu. Eyita Haji era ye mukama waayo ye boosi. Nedda gogenda osika embizi zakakira konna olaba oba teyite Haji. Kyova nga ne musiraamu tajjirya naffe amayembe tugalya. Kati ate jjukira nti n'obusiraamu busamize mbuuza butya. Nti kubanga abasiraamu bafuna wuzi naffe tunaaba eddagala nga tuyingira ekyogo tweyisako ekyogo. Wuzi ndala ne ku tegaba gonna mazzi. Gonna siga Katonda. Kale muno mubeeramu ekyo ogabe muli kino kyogo. Tegeeza mubamu ebiranga si mazzi. Kati ate eddagala ya emitiani abagitonda. Oba oyagala kwakanya Katonda. Kati kyoka baba sema tebamalayo ffe tumalayo bumazi ki. Kubambu ekyogo kyabwe kyovanga era tebatereera n'emiziki era bwe bavaayo nga basabye ennyo Allah bajjako eno musabe wabeera ku ki? Ku byogo. N'amakyakyabo. Naye kakati siye. Kasi asana kusabira asana kusaddaakirwa. Kati ate kusaddaakirwa bitunga mulimu embizi engamiya. Ate kati oyo kati ekigenda okumutereeza omutwe gwe okuteramu obutatera tugenda mu era bannaye nkubira omulanga kyusse nansana kuŋŋaanya ebyoya by'embizi tugenda binyokeza kati. Omanyi ebyoya by'embizi bigoba eddogo. Omuntu ayinza munyokeza byoya bya mbizi n'asigalawo. Kati n'omukazi we ng'egye baamutwala kiyinza n'okuba omusajja yatwala mukazi we olifiye nga yamuloga n'amusiraanya obwongo n'abufuula sitaaka. Kati ye n'asigala galowooza ali sita. So kumbe kuba ali sitaaka. MC Cats ne kativi kaabwa konna we keetoolola. Olaba obuwala obwo bwonna bwonna obuwala kabona akawala akakaasa mu nnyako. Kasandra Liani ako. Akawala kukaasa mu nnyo. Naye nali njaga keekoleko olugamo tibanzije ku siteegi. Tekanyega.
katunulanga amayembe agatabigula gwe kawalabwe efa kubikwatako ofe ku nsi eno ensi erina ebizibu byayo ate n'ensi eri beyond amagulire abasajja bakubye nnyo amanya g'abantu babaana abo bakuba big iwan ne bamusuula basudde abayimbi bangi Big Eye yali talina nnyimba big eye gwe yakola indicator mu 2011 nga nali nzaalibwa olwo naye nga nesanyuka tideka jajjojo nekuba omwana nemugjawo omwana yagirema kata kumanya nti Kimeke yanyiga yakera n'abagamba yali ku live naga nti ababukedde mukere mukube ngwe abasanyuka mukube bukedde yakuba omwana kuva ku program esoka Paako FM nerozanga kyokanga bamala mukuwate ne bakuba oluyimba lwe kyokka ekikwewuunyisa ate ne bamala ne basaba tubalabe kakati kambabude zino TV zaffe tutuyagala interview era Sanyuka TV Bukedde TV twagala interview zammwe ola nawa ba TV kyokanga temwetaaga TV bevuganya mbuza lwaki akola Bukedde wanu nakola Bukedde tu nakola NBS nakola Sanyuka kati twawulizemu amaaso tubere waliwo abalaba eri n'abalaba eno bevuganya kati nabo benyini okumanya bevuganya kati ate bagenda kutuyamba ki kyemugamba ali nteyeetaaga TV ezo ngaza zezimwetaaga in fact interview tugenda kuba tutunda ntunde kati kankubuze kati teka cooperative kole ate kati golinda kati enyimba zengendo okuta mu management empya zikakuba tezikizibwa kuba TV yonna zikuba kujja kwanga isasudde Bira abayimbi bebajja ne basasula zi TV ezamu ekigenda kuba kiralamu teri Airtel okuteka luyimba lwa Laddu Zita mugundi musimanya kola tune kube luyimba luno vude Laddu Zita management tewali kujja kubatuwa sente kuba nti basasulwa sente abantu music ono akwatirira abantu ne babeerawo ne balaba TV zaabwe nga nyimba zaffe zikwatiridde ebintu naye omimbi yetafunamu omimbi gatafunamu kakati nze ndaba akuba oluyimba lwa Laddu Zita ku TV nga tasusasudde jja kaka musindikira amayembe nja kusindikira amayembe gasule nga gakozesa ekiro kyonna ate kankubuulire onaaba musajja nga gwakikoze mukyala wo gasule nga gamwebaseeko era naawe oleme okunyumirwa omusajja ali singo musajja ku musajja omusindikira masajja ne gamusiyaga olutalo ali sababu omukazi omusindikira amakazi basada kusiyaga batumanyira bumanyiza basajja abo naye nga Laddu Zita nze njagala kuva wano weewaawo dakiika kyemmanyi ziweze naye nga bane mwenna batwekuumiddeko batulaba bampita Saalongo Laddu Zita yava ebunyowo n'asiba e Buganda mwezi wa Kazooba Kanyamuwanga eyeewayoko nnyo ensi eno ngakozesa amaanyi g'abajjajjaffe ag'olubereberye nze omusajja akola ku security y'omu bbanga sabwe babwengula emyoyo ekyo kyo wendi okukuyambamu eyo security y'omu bbanga naye nga teweerabira ne ku YouTube okwendi TikTok onoonya Laddu Zita n'ondayikingako n'ofollowingako oba olina ensonga ziweetaaze mu bulamu bwe zituba okwogerako wano omanyi ebintu bingi waliwo tuli mu nsonga zino naye waliwo ate omuntu ayagala okutubuuzako oluusi ensonga za bujjajja oba nsonga ze oba bulwadde gweokuba 0752 32 56 58 abakulina ate aki abemutende tulina kyetubaagaza omuntu alina emuteni wayagala okufuna Saalongo abemutende tulina kyetubaagaza afune Airtel ate yiga kale olwaleero tugenda kukoma wano Saalongo Laddu Zita yenamba osobola nga omunyigiramu epeesa ate abulamu ne butambula ddala ono ye Yiga Sharifu nebutambula ddala nga bubala waffe bwagala otambula nga twabala oba sekyo nga twabala nnyo twala ne musukka twabala bungi nenga nduza batulaba batuwo naye nga 23 KCC grounds mitwalo 2 tebo ndabye ya milioni weewaawo n'endala wezira wakati siriswa naye nga mitwalo 2 omuntu asooka nikyete concert 2 bane mutuwagire pamwe ni forest mujiwagire tusobola ate okulaba nti tukomyawo ekyo kyennyini tulabeko abaana abato nga bafunye mu bitone byabwe kaliko olaba fresh kid tafunyemu yafunamu kabasale basale nati basale nayo gifacilitatinga okyegera basale kubanga kati ate nabasajja bano lwaki naye kati nalina kyeneebuuza lwaki bana basajja bano abagaba ku basale tebakwatanga abaana ba katsinga abo ne babawa basale kati yetaga kati sayinamu kasente tayinamu
abere nako kubanga sente zayina tezimuyamba boza zitya omuntu sente zikuyamba kubanga olabirya family ne family we mali okuva mu ngalo sente zibate zikugasa ba misajja ndagala weeriri yakati omuzanganda weeguli n'omukoowola fiye nja mukoowola ekyo kyakubwerere naye munnange weesonyiwe entato ine tezina kaki kalungi saka mawulire go amaje tugasobola fe tuli solidimu nabagamba kwa bitekisi fe tuli solidimu muganda wange abitekisi agamba muli mukuka laddu ebigambo kimbiri ebigambo bye watata wa champion ogudo tata wa champion ogudo musajja wattu addeyo eri ajabadda kuba amayinja ge kuba n'omwana tamanyi banga mwana yeesibako mwesibe tamanyi we yamuzaalira kyekipo kyensobola okumuyambako anoonyeeko kwe namba ya silver 0752 32 56 58 ngenda mugulira obutiba addeyo kuba matofaali asobola okuva mu maka ga maama ngenda mu kapito oyo akole ave maka ga maama we afune ewuwe ave wa maama we kati awo naffe tujja muwo omwana nga tutegedde nti omusajja ayina ewuwe naye tugenda kuba muntu mukadde ayina omuguguma jajja wa champion ogudo ate agatteko n'omugugu ogw'omuzzukulu ate ngendo tabuliddwa buyambi ate nabakapala parents baagala ba star bajje bawe abaana ba katisi oba bagundi kati ono omuwala ono Zahara Toto abaana be yabasuule buli omu yamuzaala mu kitaawe ayambe kwabo beta go buyambi oba abasandwaliyani bonna kati sandwaliyani olaba matama agalwa la mambuluga ne mubibu byo bambera yembi yakona kale kaka wetuli edusa kusukawo until next time bye 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 aha